tusaba chairman otuze Emma oba yimirire walagira nti Museveni president wafuna taata omulungi tuwanika emikono gyaffe ffenna abali wano nga tutaddeko tugamba totonyu kibi wabula otulokola mukono gwaffe ffe ayi taata omulungi mukulu atuuse ye munnamasaka Nsereko Emma yabikola ekololo Twahir Ssebaggala tulina yazoganya nnyo wano mwamulaba ate naye abadde ku lukiiko olutesitesi ekyamaani we NRM alinaanye Alfat okuva eri gy'azoganya ekyamaani alinaanye mu mivule eyo ye NRM naye azoganya eri mivule Kateregga wubira ku bantu watuwa moto yaffe nti ku lwa Katonda ensi Mama Janet ne First Family abakulembeze bonna omukolo ogwera kuba gutandika basobole banyabo banange tuterere tutandike programu omugennyi waffe omukulu nannyini Museveni Awoma ayingiddewo President Museveni abamulya Boyiro abamulya Musiike abamulya Mutomo ezolwati kunyumira mu Rwanda Museveni Awoma lizolo kitegedwa kyaffe kulaba NRM party tedda mu kuwangulwa nga bwe yawangulwa mu by'omulundi oguwedde mugoberedde n'eggye lino mutukirizaamu mugenda kulaba kyeyata Mukono egenda okuwangula ebifo ebigenda okujja 2025 tulina ebigendererwa ebigendererwa byaffe si byakulwana ebigendererwa byaffe byakwegatta reconciliation ye first dog gyetukozesa era kyobola abadde n'abatuddeawo at one moment baali babaddeko nga beekutakuta olwaleero luno lwatuteekeddwa kubeera Pulezidenti Museveni okulinnya ku ttaka lino abakolera NRM okukyagala basooka ne bagamba Mukono eri abayeekera era ne Vice President n'atajja bw'eri abayeekera baali bategeeza Lukyamuzi ne ttiimu eno Ssebaggala Twahir oli mulyaye oli mulyaye kubanga weekase ku mukolo guno olwaleero buli muntu ali wano olwaleero oyagamba si wano tolina mukisa kugenda kukunga abantu bwe bati togulina mu mukono wano okujjako ng'okozesa bano abayaaye
yenna asuubira okwesimbawo mu mukono wano bw'otajja kutwetondera bwe yatuyitayayi azagenda ku ballot papers kubanga otukozemu Namukono balina ennyonta ya Pulezidenti Museveni emyaka 8 tajja mu mukono muno twamulaki Pulezidenti bwe twagala obulungi bwe bati yasobodde kujja kubanga olubaawe abagamba nti ogwo omukolo gw'abayaaye mwebale nnyo bayaaye bannange okujja olwaleero kwagula mu kamyufu kubanga tukkiriziganya nebaza nnyo abantu be twayise babalowooza mbu tugenda kukola effujjo naye ffe tulina discipline number 1 tuganya okukola effujjo era tugenda kuswaza wonna wooli mukono Bana NRM ffe twewanyiza ffekka tebakulimbayo nti opposition yetukola ki yetulwanyisa NRM ffe twerwanyiza NRM tujjudde Enkwe olwaleero wantwogera kirala naye nga munda tuli kiki eyo ye NRM mukono naye NRM bwe tunaggwamu Enkwe tujja kutereza NRM bwe tuba nga twogera emisana kye twogera nga n'ekiro kye twogera NRM ejja kutereera ekyokubiri Bana NRM tuwanga n'ebitiibwa bwe tunawanga n'ebitiibwa buli omu n'amanya obuvunaanyizibwa NRM ejja kutambula ntera nnyo okugamba yonna gyempita nti omukulembeze oteeka okubeera omukakamu eri abo b'okulembera ne bwe bandika batya bwe kasoba nga gwe mukulembeze beera mukakamu kubanga olwayo Pulezidenti Museveni kyetwa okulabirako kye tuli bantu bagenda ku leediyo emisana n'ekiro ne boogera ensi n'eggulu naye Pulezidenti Museveni akutte eggwanga lino n'atabaako kigambo kyonna bonna ne baddayo zezo ennyingo ennya ze tulina nga NRM patriotism, pan-Africanism, socio-economic transformation, democracy. Namasaka ate ekibiina kikyagenda mu maaso kakati bw'oba oga Museveni Awoma NRM ewooma kubanga NRM yefuula Museveni kyali ekibiina ye mulamwa era tuli wano Bana NRM olw'okubanga batuyimbira oluyimba oluwaana chairman waffe owa NRM n'olwekyo mwami Munamasaka weebale nnyo oluyimba olwo Bana NRM saagala muggwemu maanyi nti Pulezidenti leero tazze ekyo kibadde ekintu kimu tusooke twenyweze obwedda buli omu alaba munne ng'afuna essanyu agamba egundi gy'oli Ssenyonga obwedda ndi ne Andrew Ssenyonga awo nga twenyumyamu kati tugenda tegeka olutegeka Pulezidenti agenda kujja mbagumya era saagala mulowooze nti olwayo tazze nti tayagala mukono Pulezidenti Museveni ayagala mukono ennyo n'amaanyi naye nammwe mwali mwatumalamu amaanyi mwakuba NRM kakati katulwane nga bwe musazeewo okujja NRM eddemu amaanyi ag'ekitalo NRM ebeewo n'essawa ya NRM ng'ekyatambula tuteekwa kuba ttiimu tuteekwa kuba bumu tuteekwa kubeera tetukyayagala kwetoolako Hajji bw'abanga avuga eryato Hajji Semakula waali Davis jangu ne ttiimu eyategese tusobole okwongera okutwala NRM mu maaso tetuyinza kuddamu awo omukulembeze omufaanana bwebuti omukulembeze Museveni akyaliko yakirwanira akyagala ayagala lino naffe tuyagale yatumwagale abampeera omukisa
neebaza Katonda olwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Mukimanyi bulungi nti mmoto ya Uganda enkulu egamba ku lwa Katonda n'ensi yange. Bwe tunaaba nga Uganda eneekulaakulanira nga eneegenda mu maaso, bana NRM njagala kino mukiwulire. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni talinaayo byana na baana. Mwenna bana NRM mukolere wamu, mutambulire wamu, muleme kutematemamu abantu baffe, muleme okutematemamu bannayuganda nga mugamba, kubanga Bayibuli egamba nti obwakabaka bwe bwawukanamu bwokka bwokka tebusobola kuyimirira. N'olw'ensonga eyo tuleme ate okubeera ababaka abatematemamu NRM. Bana NRM mbakubiriza mukolere wamu, mutambulire wamu, mukwataganye eggwanga lino Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agende mu maaso. There's no time for that. When I said once again, we will explain each and everything.